nze nkyali mwana muto nnyo Walukaga asinga obukulu emyaka 10 twayimba dda ne Walukaga ffe badayinga enviri ate te badayingira mu buno busaaluni bagenda eri mu saaluni z'ebweru ne bakola enviri olubiri ne luba luti Walukaga n'ennyini gwe bayita meya yes oyo yennyini. Mzee ojjukira bulungi oba okooye? Nsikoye yankuba kibooko okuyimba obulungi bwaki toyimba bulungi nzijjukira ebiseera ebyo nga mumuli buto. Walukaga basajja bakulu temubeesembereza nga tetubeesembereza tubayita Mzee ne lwaki goyina envi ye talina nvi teza Walukaga asinga Museveni obukulu goba opimapimamu benkana bonna bali mu 10 bali mu 10 awo benkana. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Chaite Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Chaite Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 Le Bongo Chaite Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Weewaawo tukomyeyo ku MR Live amanya bampita Rima Sam oba mitanikirwa Bongo. Mzee je baliko kale munnange obulamu bwanyaanya buli awo bulowooza era nsula seebase naye wekoyo obusolosolo ate ovulo yambala mbisi Mzee ekinyambaza embisi ennaku zino nawuula okuva omukazi yanoba okuva namanya nti njagala Lidia Jasmine omukazi n'anoba era kati ndi muwulu kati ovulo ndabe tonnya Mzee kana anti nina okwambala ebibisi abantu bategerere ddala kuba sina gozango iyo sakyusa nako okwoza nze gwolaba Mzee buno bujama si bujama waliwo asinga nze okunyirira kati daba kino Mzee gano mazzi ge bayita mineral water nze njagala okubulira amazzi bwe bulamu wano omuntu yenna nga toyira amazzi mu mubiri bakutwala butwazi mu ddwaliro mulago ati kitegedde kati ate soko gyekutula ka mineral water kano kanywebwa bagagga nze nkubulira teri muntu asobola kunywa mineral water wa 15 bwe buno obw'ettaano kana kachupa kagula 15 hata wacho kati wacho Mzee nawe bwe nakateeka wansi seeteekera abavubuka bakuno bayayi bajje bakanyweko mbete abavubuka sibeeteekera hata kabanda bamu n'ebindazi nagambye nawuula nze kankubulire ekyandeetera okuwuula nze nali simanyi nti obuwuulu naye te kyanyambako omukazi okuva leyagenda ng'awulidde ti njagala Lidia Jasmine kyanyamba kankubulire bwe kyanyambira waawano sikyayina muntu nnaku yonna gwenkayana naye naye lulinako omukazi bwe tutuuka essaawa ey'okusamba omupiira munnange nga yeefuula kirala asooka kunyiiga ate alaba nange nnyize ntunudde eri nalyoka alowooza ku nze kwegamba obufumbo bwaffe bubadde bwakayana buli ssaawa kati nempulira nga nkoye naye ate ekirungi ekiri mu buwuulu kimu teri kuleka sente z'akameeza wano buli nnaku mbadde ndeka emitwalo 5 kati wano teri kuleka sente z'akameeza ngenda eri nengula Rolex ya 15 Rolex yange obanyi gyenjirya nze emmere njirya Rolex njirya ku pakalasiti oba ewagikaaluuna be bantu benkolagana nabo ekyantwala okulya eyo emmere nali njirya eri ku Seretori naye nagenda okulaba nga transport wange aba mungi ekyantwala okulya emmere ewagikaaluuna oba ku pakalasiti bavubuka ba boda
abavubuka banjiganya nga buli mukazi gwenfuna omu n'atuuka n'okuzaala omwana omukazi ate okumanya abakazi balimba mwegendereze nnyo mugenda mwe abavubuka b'ennaku zino naddala abavubuka b'e Makindye mbawonenze abavubuka b'e Makindye mugenda kuzaala abaana abatali bammwe abakazi balimba ajja kulimba dadi gwe bw'anaamaamisa dadi nga gwe onoogamba nti akyogera kituufu omwana wuwo sooka weetegereze mugambe oba omwana wange mutwale ewaffe kitegeeza ki mutwale waffe nomala oleetayo omwana era nti kati okukakasa ti omwana waffe kamutwale waffe olutuuka mu lujja wali yeeraga yekka omwana akolola bukolosi oba nakufuuwa ekyo nekimulaga ti oyo waffe ke kalombolombo kaffe omwana mwe bamutuuse waka asooka kukolola nako bwanyampa ako kaba kalombolombo aba wa mu nju eyo naye abakakati babasibye abaana bagenda nabasiba emisota n'ebinyomo Mzee yonsa naawe nakati Mzee olinya boda nakowa boda nze gamye nakowa mtambuza bigere era wano juzi nali ngende waffe natambuza bigere Mzee iramu abasajja abakulu b'omwana na temuva kukuwalana dide mukuwalana kakati bwakiri otambuza bigere nga tolinye boda nga sinja abasajja ba boda banjiganya abasajja nkugambye ate abakazi ng'okimanyi nti abakazi balina system ono bba wange kombe nga si bbaawe ebyo byonna abakazi babikola abavubuka b'e Makindye temulina kimwalabye naye nze ndabye abakazi Kampala wano ndabye abakazi buli omu ng'alina ensujju ezo zaawukana naye mmwe temukimanyi Mzee ate nkulimbe sidagako nti onimba Mzee gwali obadde awo mu buwuulu obuwuulu ne bukulumira ddala ng'owulira kale ng'oli mu wuulu teri akonkona kameeza bweweekyusa ng'olaba luli obadde weekyusa okonda ku mwana muno ate atandika kuyomba tomanyiira nvaako emirembe nawe ne gikuggwako okuvuma okwa buli nnaku naye wano neekyusa bekigaana nga mpulira ndi bubi ng'akasabuni kange endasa kati awo nja kuba nkaayana naani siina gwe nkaayana naye oba abakazi bakulema Mzee lwa bwenzi tebannema nze nabakoowa nakoowa ekigambo abakazi nze nabakoowa tebannema lwa bwenzi nze nabakoowa wabakoera kizakameeza zayitirira ezakameeza zayitirira n'okuyomba baba kuvumira kyolo nganda batolina buzibu kati nowulira ezakameeza goba obaze emitwalo 2 kati bazongeramu ennaku zino omusajja bw'atamulekera ena ono nalooza naagula emmere ezo sente zewandekedde tezamaze balina obubiina bwabwe obwo bwe bakola enkukutu obwo maama sente we zigwera balina obubiina bwe bakola sente zigwera omwo kakati gwengonga nze nabakoowa obubiina buyamba butambuza amaka butambuza maka kinga gomanyi nti obubiina obwo bwadde bwa sente butumalidde baka abasajja abakazi babakuba ebiga nze no bba wange akola bwati ebyo bba wange akola bwati abakazi olaba nze ngenda kuwuula nnyo ate mwe abavubuka b'e Makindye mugenda kubeera nnyo mugenda kulya nnyo ebyo abasajja bannamu abakazi bennyini bebeewa amagezi atajja kumanya bw'akomawo gwagenda okudda nga wakomyewo dda onaba bulungi nnyo nowekuba perfume ebyo byonna abakazi babikola naye mwe gye emyaka temugirabye Mzee wayimba mwaka ki omwaka ogwo gwe nayimbira mwaka ngwerabiddemu n'emyaka gye watandika okuyimba ng'ogyerabira nnyo emyaka ngyerabira omanyi nnaku zino luli sikyalya ku watermelon omanyi watermelon ezo zezaali tezineerabiza naye kati era kyova olaba abantu mulye ku watermelon emyaka naye nga ffe twali baana bato Walukaga ye mukulu waffe Walukaga ye mukulu waffe ate liwanga nti Walukaga yali muto nga muli bakulu ba Walukaga ye yali mukulu waffe kyusa ebigambo Walukaga ye mukulu waffe era Walukaga ye mukulu wa Mzee Mzee Walukaga akusinga obukulu nze nkyali mwana muto nnyo Walukaga asinga obukulu emyaka 10 twayimba dda ne Walukaga ffe ekibiina bali bakiyita batya Mzee baze kwavula gita singers
nga tuli Masakaawo ne babasuddawo bakafeero. Mzee oba ngamba Mathias sa Mathias Walukaga mulumba. Walukaga nenyini gwe bayita meya. Yes oyo yenyini. Mzee ojjukira bulungi oba okooye? Nsikoye amasa gange tegadnakoowa. Singa mbadde nkooye sandibadde siraba kkubo bifa gindi. Baze kwavulani yali agikulya Walukaga? Walukaga. Nani? Mulala. Sajja oyo yafa n'okufa ne mwerabidde. Kasozi? Kasozi. Yoyo yennyini Kasozi. Yankuba kibooko okuyimba obulungi. Lwaki toyimba bulungi? Nzijjukira ebiseera ebyo. Ani? Oyo Kasozi. Yali musajja mulungi nnyo. Tuli ne Bawalukaga abo. Ninga nze nsitula emizira. Ffe twali basituzi ba mizindaalo. Era mu kaseera ako ffe twali bakanyama nga bw'olaba abavubuka b'ennaku zino. Ffe twali bakanyama. Nga mumuli buto. Walukaga basajja bakulu temubesembereza. Nga tetubesembereza tubayita Mzee. Ne wakigo ine envi ye talina nvi. Nze nina envi. Kiri bwe kiti. Ati bo obalaba abasajja abo. Bobeera ne badayinga ze sente zanzigwako. Bobeera ne sente. Bo sente badayinga enviri. Ati te badayingira mu buno busaaluni. Bagenda eri mu saaluni z'ebweru ne bakola enviri olubiri ne luba luti. Kati gwena oba oyagala okukakasa. Nze Walukaga yandagirirayo. Nve wano yangamba kimanya ngende Dubai. Yangamba Dubai eyo saaluni eyo gyeri. Walukaga jagana dayinga enviri. Yangamba gogende bakudayinga enviri. Yegwe ne enviri bazidayinga. Ne yalaga nti akyali musajja wa Kikwago golaga nti otandise okukutuka. Nze kinkutudde nnyo. Walukaga teyali muntu w'abakazi naye nze okuva emyaka gye mmaze ne Walukaga nga nze abakazi nyingi zono nyingi zoli nkugambye nagamba nze njagadde abakazi ku nsi wano ndowooza terina musajja wano ayina sente bakazi benjagadde mpeza fiso 5 ez'abakazi bweyagadde. Buli omu manyi bwe yakula, buli omu manyi ensujju n'ennaanansi, buli omu manyi oluyimba lwayimba gwe lwotasobola kuyimba. Gwe waliyo baddeyo n'omukazi nga bw'okoma alina okuyimbira tengerera omwana ayimiridde tebibyonna tubirabangako. Waliyo birabyeko? Tubirabangako. Kaakati nno ffe tulabye ensi. Mzee obupima mukale kati olwaliro mbulira ebituufu kwangamba 23 n'ongamba 5 Mzee oyina emyaka emeka bw'opimaapimamu? Kati olwaliro kayogera ebituufu. Kwa weekwasa nti weerabye. Kati olwaliro okkiriza nti oyina emyaka emeka Mzee? Kyemanyi kati bwe mpimaapimamu emyaka giyinza kuba 6 kale. Giweze 6. Giweze lwaleero. 6 emyaka gyo. Kisa kati Walukaga ali emyaka 7. Aweze 10. Kiweze. Walukaga mugimu bugimu ate eri ebweru balina gwe bukibobo okyali awo. Bwe balinnya ennyonyi bagenda eri ebweru babaza buto. Ate sina kagenda bweru manyi nze olulimi lweri sirusobola boogera Luzungu ssaawa 4. Teboogerako ku lulimi lwa wano lwa Uganda. Boogera olwa wano olabe kye njo bakola. Mugimu bugimu oyo omusajja Walukaga oyo omulaba omubiri mugimu. Ate ne bajja bamuwa ogufa ogunene obwa meeya bwamutuusa wangi kati nze ne bamala bampa obwa pulezidenti era mukulu nange Museveni n'amalaga jangu ofuge mugwande oyinza okulaba nga ninga ka bebi. Teza Walukaga asinga Museveni obukulu goba obupimaapimamu? Benkana. Bona bali mu 10. Bali mu 10 awo benkana. Museveni aweze emyaka 10. Giwera. Ate bawanze empezeza emyaka 6. Walukaga kusinga emyaka 4. Niye munange Katonda nga anakuwa emikisa omwana twakola naye nisebo kati bw'owulira gyayita ennyonyi yazifuula motoka ennyonyi yazifuula motoka. Ate nange senga saakyakala senga ninga Walukaga senga ennyonyi nzifudde motoka. Serezo azimaliranga mu kucyakala. Mu kucyakala ebyana nga binnimbalimba nagwe. Ate okumanya ebintu ebyo byewuunyisa guba muzimu. Olaba nakati nkyafeffetta. Ebyana.
bito ate saagala bakazi bakulu. Omukazi omukulu ebbeere lyagire lyatuuka eno, njagala lubeere luno olulinga ttena. Lwe naatuukako nange ne neeyagala. tutu walabye abavubuka temuyekya, walabye omwana ng'ayina ebbeere liringa omucungwa naye ng'omwana ategeera kyakola. Be baana abo boga nti ye mwana gwe njagala. Omwana n'omutuukako ng'ebbeere liri liti. Niwe waliwo okutuuka ku mwana ng'ayina ebbeere nga terina mulamwa. Niwe waliwo ebbeere ly'otuukako nga naawe owulira kyekyo. tena Nga tena. Gwe mulembe ogwo be bakazi abo be twagala. Ate mu abaana b'ennaku zino abavubuka b'e Makindye so nabagamba. Kasipati oyo namugamba bw'ategendereze ave ku Kasipati omulaba mwana muto nnyo kubanze ya Kasipati namulera nako. Naye omwana oyo namugamba ave ku bakazi abakulu. Addidde abakazi embeere ziri za stokisi bayagala. Abo abakazi bandibadde myaka gyange ate kati nze bayagala ate nze benjagala batutu kati emyaka ejjamu abavubuka kyetaaga akaana nga kageraku kuba ebbeere wano naawe ng'owulira obulamu kyekyo, kuba kati obulamu bwammwe mbumanyi bwakusindika bulinga mmotoka. Mzee osabako lwaki sisaba? wakomadde okuyingirakoko mu ssabiro? Essabiro tulina lya mirundi sagagamba muzikiti. Essabiro tulina ga mirundi ebiri. Amasabiro gonna zonna kyaki nzigendamu. Kyaki kikyotegeeza? Kyaki omuzikiti nagwo kyaki. Ne kyaki ey'abalokole naye eba kyaki. Zonna ozigendamu? Bw'ogamba ne kyaki eri ey'abana Abaganda bajjajjaffe ennono ya Buganda. Essabo gamba essabo. Naye ebanga kyaki ssebo. Naye ogigendamu? Bwe kuba ekiseera kituuse ekyokusaba nina ogenda n'ensaba. Abantu nno kyovudde mwonooneka mudidde ebyobuwanga mubisudde ebbali muzze ku nnono y'Abazungu mugenda kwonooneka emitwe. Be balalu abo b'osanga mu kkubo mugenda kwonooneka ebyobuwanga mubisudde nze mbabuulira. Bwe kuba kusaba buli wamusabawo naye mugenda kwonooneka emitwe ate abantu bababbeko ebyammwe bye mukoleredde ebbanga. Ffe abagezi tubitwale. Mzee wakomadde okugendako muzikiti? Muzikiti ndowooza mu muzikiti yo buli ssaawa ŋŋendayo. Mzee olimba ŋŋendayo. Wakoma kale ddi ng'ogyeko olwaleero? Kyogamba nti engoye zino temuli wuzu, zino engoye temuli wuzu. Mweri Mzee ate mu kyaki wakomadde ogenda? Mu kyaki y'abalokole? Mu kyaki y'abalokole ekyali kintwalayo kukwana. Abalokole abo baali bayina ebyana naye kyasinga okunnyizayo tulawa bye yatuukanga ey'okunsabira ali Yesu mu ggulu byoyagala bikolebwenga. Awo ewanyizanga batandika kumbuulira njiri ate va ku bakazi ebyana baagala kubyeddiza bapasita konza. Ekyakutwalanga mu kyaki kukwana Mzee? Kukwana kati nakawa kyaki lwakumbuzaabuza. Tokkiriza kwana mwana munno omala kubuulira musumba. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Chaite Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Chaite Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Chaite Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ate musumba oyinza okufuna ekyana nga kirungi naye n'akyekagaliza. Togaane musumba ndiga endiga tejja mugaana. Ejja kwagala oli kubanga musumba yatusumba. Abasumba aba bafumbo naawe. Abasumba aba ne bakazi. Kituufu baba bafumbo naye ate gwe kyaki okimanyi tizijjudde bakazi. Abafumbo abo balaba ebintu bingi.
abakazi nga bajjudde kyaki ndayira lwaki simanyi lwaki bajjudde kyaki oba birowoozo oba mwe basajja butabana maanyi tugenda ntubagamba banne mulye ku mayulungi ne mugaana mulye ku kino ne mugaana kirabika ndowooza kyekyo toza nga amayulungi galeeta amaanyi mira magezi go abavubuka abali betanire mira era abavubuka abali emakindye mwenna bane mulye mira amaanyi mujjafuna bebo basajja bawulira kadi omusajja nganze Mzee nti yasigudde omuwala omutono aveewo omusajja ndi myaka nkaaga akana nsitudde ka myaka 18 kali wange kafumba mira mayirungi osula omwolya nsula ndya tama lyegaaya amma abakaluma bakyali bange mulume mwerire muwulidde bakyali bange ab'emakindye mulume wakomadde okulaba ku Walukaga Mzee Walukaga nze okuva mune omwana oyo enviiri bwe yafuuka meeya sikyagendayo bw'otuuka ku ofiisi wali oyagala kulaba mukulu munno oyagala kumulabako nga nja kulaba ku muganda wange mukulu wange omanyi kye bakugamba ekintu kimu meeya taliiwo onodda tuulaawo ne bakutuuzaawo olinda meeya omulabako meeya kati mpulidde biseera bino byentandise okulaba nga abantu bagendayo era njagala funa lunaku kumukyalirako munyumye mu buboozi twejjukanyemu obuboozi bwaffe naye nawulidde kati agenda mu paalamenti atajja kgenda wabula nze munnange mukulu wange nkusabira kimu ogende mu paalamenti mukama akumpeera omukisa ogende mu paalamenti nze nkusabira naye nange nze kati ngenda kwesimbawo emakindye kubwa ngenda kwesimbawo kubeera mubaka wa paalamenti nzija kubaka bwa paalamenti naye nga ngenda kwesimbawo kuba kawenja bonna abasukulapu kuba ffe tebatwogerako teri kyanyiiza ffe bakawenja abasukulapu Museveni abalala bonna yabalowoozako naye ffe abafaalisi modo abeeno bwagendangayo batugamba nti mukuŋŋaana abantu bana mulyoke muwaye ate bwe twatukanga eri nga bagamba nti muweza abaana nti ye ate osooka kuwaayo simanya ez'okuwandiika ezo abapaalisi modo ffe bantambuza n'enkowa era ssebo mukulu munnange Museveni saafuna sente muganda wange Walukaga ngeri gy'ogenda mu bukulembeze eyo ondowoozangako nange nzija kubaka ba paalamenti makindye bakawenja bonna abasukulapu mbakunga mwetegeke ne bakyali bange mwenna abakaluma mwetegeke ekintu kimu nze ngenda kwesimbawo kubwa baka ba paalamenti ngenda kiikirira basukulapu bonna mu ggwanga wano Mzee kati okalumirawa obukalumira wuwo nakoko wakati nalekera abaana balye emyaka kati wegyatuuka naga nti akandekere ku baana kuba kati abavubuka bambi bangi amaanyi balina matono era nze kati olini nakalira emyaka mingi nenkako wakati abavubuka nembalekera nabo beyagala kakyampadde amaanyi kati amaanyi agange genkana nagogo gyolabe ogwezeeko game nti muzeeyo omuntu wuuno mukuwadde omumpemu olabe nga ajja kuddamu okubeera ewuwo Mzee mbadde nsaba otumire ku meeya Walukaga Meeya Walukaga mukulu wange nkutumiddeko twalinga ffenna nga tulina kasozi wali abo bonna babasudde naye ffe mukama akyatuwadde obulamu naye nkutumiddeko Meeya Walukaga ate ekirala nkusabira ekintu ekyo otuuke mu ntebe era ngenda kati engeri gyendi omusiraamu ngenda zuukukako ku saa 9 nagamba abantu muzuuke ku saa 9 ogw'ekiro musabe ngenda kwongera okusabira n'okulombera edduwa naawe bw'obeera eyo bakusabire olombe edduwa Meeya Walukaga nkutumiddeko nnyo naye munnange bw'oyingiranga mu ntebe tonneerabira oddajja ddawo ekyengera abasajja bo ne bantuuzaawo nga bantuuza olutuuza Mzee irinda kajja naye kaakati nkutumiddeko nnyo yonna gy'oli nsaba Mukama Katonda akusobozese nanga nsobozese kuba nze neesimbyewo mu Makindye nze ngenda okuba omubaka wa paalamenti naye nze akabonero akange kutiya ya sukulaapu akabonero akange kutiya ya sukulaapu eno n'omuzindaalo guno ekutiya ya sukulaapu eno ke kabonero kange okumanya neesimbyewo gwe bw'olabanga ekutiya ya sukulaapu tiikinga butiikiza ga nti oyo ye kawenja bakawenja mwenna mbakunga gwe mutiikinge butiikinzi kutiya ya sukulaapu era abasukulaapu mwenna temunneerabira okunnonda ku lunaku lw'okulonda weesimbyewo Mzee akabonero kutiya ya sukulaapu kakabonero kutiya ya sukulaapu nakazindaalo
tebababuzabuza gwolengere kutiya scrap wotiki nga tewababuzabuza bajja basuubiza eggulu nga tebalina kye bagenda kola bayize omuze waliwo bakansala abamu abayize omuze kati bayize omuze batandise besimbyewo bangi ekifo kimu kiriko bakansala 15 naye mulimu abaleeta okunyumisa ngenda kukola kino olumala omuwa akalulu nkulayira tojja kukola ki kumulaba tojja kuddamu kumulaba agenda kolamu kapate awatandike bayitako ng'abawuubira mikono mu mmotoka n'okubabuuza takyayagala kati bagombwe essaawa eno bajula kufukamira Client Beauty World kumana Katonda ayagala okulongoosa olususu ayina problems n'olususu beeyune awo emakindye opposite climax we basangibwa oyina bimugaba oyina nkanyanya oyina simanya ebintu ebisala binamakulu ebyo nsundo ebyo ejenjo genda bagire kano bakajjeko koze be bani Client Beauty World Kilanet Beauty World Kilanet Beauty World bagende bakusalekako ti nja kujjayo bagamye ati nebina sonno munnange edda nayina omukazi nga ina mugaba naye mukazi oyo yanoba naye ngenda kwogera naye nja kujja mutereze mugaba nange muntereze mu face muno oluyingo kuba nino Mzee gwa ina mugaba nina ekikazi ekyanobako kyagenda naye nga kuba nsuubira njagala mutereze face eno nziremu nkwate ku byana kubanga mukiraba mwebale nnyo mwebalire ddala kutukolera bintu byanjaba abantu naffe katongera okunoonya ssente tubasindike bakasitoma bajjeyo nange nzija mugenda kunkolako HK Property Masters gwe yagala okugula ettaka oyagala kufuna kataka katali ka bbeeyi oba eri ebbeeyi mu bitundu bino Mitiyanagayaza nakawuka Kasenge beeyune bo bagamba nti bajja solvinga problems zaali mu mataka bannaffe bangi nnyo beerimbika mu mataka nenga tebalina ttaka kakati HK Property Masters babagamba nti batuukirira butumba kisolvinga ku namba z'essimu eziyitawo batuukirire nga bw'ogenda ku AK fashion zaawo kunabukeera bakuba ekikumba bakwambaze ogenda okuba pate nga abantu bagamba nti weewaawo uyo atuuse omukolo guweesa ekitiibwa wadde nga bakuyiseeko olwo noveewo nga bakyakunyumyako AK fashion zaawo kunabukeera beeyune bafuule ebizibu ebyangu weraba